Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Baganda bange bannyinaze ekyamazima amatuufu olunaku olwaleero bineeno byo binsusseeko. Ebya Dr. Kano Kizza Besigye byeyongedde okuba nga biranda n'okukaawa olwaleero asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi. Biki ebibaddeyo era biriwa byenkuleetedde? Laba Bobi Wine engeri gy'ayingiddewo. Nkugambye guno gunaabula asala Joel Ssennyonyi ono nno naye asimattukidde wano watini. Musajja mukulu munnamateeka Erias Lukwago. Baganda bange Uganda ekyamazima amatuufu ekaabya amaziga. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyewaggulu. Video eno nsooka ogimpere like, bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza okutuuka ku buli ssekinnoomu gy'asinzira eyo okubeera nga awangaalira. Ate ggwe yakatwegattako enkusaba sooka osubscribing bw'osubscribing oba okoze kya muwendo mungi okuba nga otwegasseeko. Nzikiriza nkuwe video eno we tuba tutandikira wano wennyini. Abazungu Banyarwanda baali bannayuganda kakati temukyakweyogera nti Banyarwanda Museveni Munyarwanda. Yabamusimagolinga twalinanga amawanga 18 gokka constitution ku parliament naye nayongerako eri Abanyarwanda naye bannayuganda kubanga Munyarwanda yajja nennyina atrage enankani amulalo gajjajjaawe nejjajjaawe bamuziika ni mukyoli ni mulugwa ningo niyo mabe avulama kopango ozekola kikukooti nzekwemira Besigye Besigye omuyita otya mukwano gwange mulwanyi wa ddembe yali dokita wange mu ddwaniro yali mulwanyi the fighter. He saved our life treating us but now he's being tortured. Why? ebetagisa okweyimirira omuntu obirina byonna nabireeta ddayo nabirina Lukwago. You go and ask everything. I've got everything. I got it from LC1 up to 2. Naye kankati ate abonabona oyinza okuyingira mu ggwanga nga tubakonye mu sitampu kuyingiza nakirinnyako ku kanyonyi naye otuuka buli nankani balina okucekinga buli kimu ne bakoonamu ne sitampu. amanya gaddemu Kiwanuka Muga John Kirizeston. Muzeeyi John Gilmgeston musajja mukulu ono owulira ng'ebigambo bye enjogera gy'abyogeramu abijja ku mutima oba oliawo olw'enneeyisa omukulembeze wa kuno gy'agenda mu maaso n'okubeera nga abayisaamu. Kakati baganda bange ng'abantu bangi bakyavundira mu makomera ne Kano Kizza Besigye bw'atyo omu ku bo. Leero nkubagambye bannamateeka ba Kizza Besigye balidde matereke ne bapuliida ba gavumenti ate era abawaabi b'amagye nga be bavunaana Kano Kizza Besigye. Ono nno Christmas wakugirira munda. Until proved otherwise. Now the state is already trying them in the court of public opinion. And he has not come out to condemn that and to ask any application for court to restrain them. What a shame. So Mr. Chairman, I want to conclude by asking that those issues he's raising shouldn't be entertained here. What needs to be done at this material time is for us to have the team of lawyers, because we are still considering the preliminary matters. Those are the preliminary matters we raised. We want to constitute our Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. And be able to proceed with the matter as and when we are ready to
proceed. So I beg, Mr. Chairman, that the application he has raised, and to me in particular, you see, he mentioned my name, and I wish he cited anywhere where I featured and offended the rules, but that is besides the point. But if I may also ask him, as I conclude, Mr. Chairman, is he asking for orders to restrain debate worldwide, because this matter is not only restricted to the confines of Uganda? Ebigambo ebyo bya looya wa Kano Kizza Besigye amanyikiddwa nga Elias Lukwago. Ono nno nga nkugambye kubadde kaseera sikangu naddala nga bali wali eri mu kkooti olunaku olwaleero. Kakati nno bangi ku balooya babaddewo ng'era ne Martha Karua munnamateeka omukukunavu era munnabyabufuzi yabiwummula mu ggwanga erya Kenya yagenze maaso n'okubeera nga ammibwa pamiti emukkiriza okuoperatingira mu Uganda okubeera nga agenda maaso n'okuba nga awolereza Kano Kizza Besigye. Jjukira nti bamukwatira mu ggwanga lya Kenya era Lop Joel Ssennyonyi abukereza nkokola okubeera nga agenda ku kkooti neewabadde ebyokwerinda ebikakale. Bino nno bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ghetto Gladiator Bobi Wine ng'agamba nti engeri gye batuyisaamu tusaana okubeera nga tusitukiramu awamu tulwanyise embeera eno kuba tunaaba tetugirwanyisizza amazima amatuufu tugenda kubeera nga tusigala bakyatufuga obumbula. Baba webale ino webalire erala ngalo bwako byenze na nendo because batugambe Uganda. Yeah, very briefly nange njagala okukanya ne leader of opposition Right Honorable Ssennyonyi kyayogeddeko tukunganye wano abakulembeze mu bibiina ne groups ez'enjawulo okugatta eddobozi lyaffe okuvumirira obuswavu government ya Mwai Museveni bwe yatuusa ku Uganda okusomoka ne bagenda e Kenya ne bawamba Dr. Kizza Besigye ne Haji Obeid Lutale Kamulegeya ne bajja ne baba simba mu kkooti ey'amagye. Ekyo nno kya bumenyi bw'amateeka internationally naye ne wano okulaba nti babajje e Kenya ne babaleeta nga tewali nkola yonna yonna gye bagoberedde y'amateeka ate ne babasimba mu kkooti ey'amagye wano newankubadde nga si basirikale tukivumirira naye nga Katonda bw'aleeta ekirungi wakati mu kibi kino kyongere okulaga okunyigirizibwa kw'Abannayuganda abatali basirikale nga basimbibwa mu kkooti ey'amagye nga tetunayingira mu kalulu ka 2021 nga tukalimu newe twakaviiramu bannaffe abasukka 2,000 bawambibwa bangi ne basimbibwa mu kkooti z'amagye okwetoloola eggwanga lyonna kyetuvumirira. Olunaku lwaleero bangi bakyali mu makomera myaka 4 bangi basobamu nga bali mu makomera awatali nakuwulira misango gyabwe. Ekyo nno njagadde kube n'ettaala mu mbeera y'Abannayuganda abalala abatali na bannabyabufuzi naye nga mu ngeri ekyeyononere baatwalira nabo mu kkooti ey'amagye yafuuka nga ttulu ekozesa okunyigiriza abantu owakanye n'omuntu mukayanira mukazi mukayanira ttaka bw'aba alina connections bajja kuteeka mu kkooti y'amagye ovundire mu kkomera. Ekyo tukivumirira nga twongera okubanja Dr. Kizza Besigye ne munne Haji Obeid Kamulegeya babajje mu kkooti y'amagye kubasiba namagye mu kuddobozi lyerimu nga tubanja abasibe bonna ba political prisoners abatali basibe abatali basirikale abawozesebwa mu kkooti y'amagye babajje mu kkooti y'amagye babayimbule bwe baba balina emisango babatwale mu kkooti ez'abantu ababulijjo babavunanireyo. Njagala okwebaza leader. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti si kya bwenkanya okukwata abantu bano okubawozesa mu kkooti z'amagye nga kyokka bo si bannamagye. Ono nno waasinziridde n'ategeeza n'agamba nti lwakiri bwe baba balina emisango mubateeke mu kkooti z'abantu ba bulijjo bawozesereze eyo. Kakati nno waneeno nkugambye gabadde maanyi ga kwegatta kulaba nga bonna olwaleero balwanirira Dr. Kano Kizza Besigye okulaba nga bamugya oboolyawo mu mikono gy'abasajja abakwata mmundo. Omuntu yenna bw'olaba nti kati buli omu aba atali mu NRM bamulaba ng'omulabe bw'ona gy'oli toyina mirembe kubanga tomanyi ddi bw'oliba nga tokyalina President Museveni
zijjukira lwe twali mu palamenti nga bayisawo etteeka lya Public Management Act. Amama Mbabazi yagamba nti ye talaba lwaki tukuba enduulu mu palamenti fe abali ku ludda olwali luwakanya by then ye nga lowooza tebijja mukwatako. Twamugamba sebo etteeka lisewo naye omanyi nti naawe luliba lumu liri kukwata ate tekyatwala na mwaka Amama Mbabazi bamukwata under Public Order Management. Kati bino ebigenda mu maaso n'abo abali mu gavumenti mwali badde mukivuumirira kubanga engeri gye muyisamu bannammwe wadde mubalaba nti bo tebali mu gavumenti nammwe luliba lumu ne bibatuukako. Musirike naffe olwammwe lulituuka naffe ne tusirika. Naye ngaffe abali mu bibiina by'enjawulo tetwagala kusirika kubanga tukimanyi nti an attack on one of us is an attack on all of us. Tujja genda mu maaso n'okukivuumirira ate tujja genda mu maaso kozesa amaanyi gonna ge tulina okwogera okulwana era n'okwegatta okulaba ntulwanyisa enfuga embi eri mu ggwanga yaffe. Tusaba Mukama atukwatireko eggwanga lyaffe tulituusa awo we tulaba nti wewasanidde Abannayuganda kubeera tweyagale mu Uganda empya. Mukama Ebigambo byose biwomu yadde akamu n'akeddagala nnyinza okugamba nti ekituufu tebiwoomesa nnakabululu. Nze Denia kutuusako ensonga Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli kusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Vidiyo gimpeera like munywanyi ate era mu ngeri y'emu kusaba vidiyo eno ogende mu maaso n'okubeera nga munnange ekusikiriza okubeera nga osubscribinga ku mukutu guno osobole okufuna bingi ebisingawo naddala emboozi zetukola ku mukutu guno. Akuume atakumira mpeera mbaagaliza byemunjagaliza banywanyi tusinkana ate mu mboozi endala nga bwe ziddako okuba nga zigoberera ku mukutu guno. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.